ba agenti Abannayuganda ababbi abafere abatwebakako ffe bannyinammwe ne mutusuubiza ensi n'eggulu ne mutulimba mazima ne mutusiiga siriimu muli babi ate bubi nnyo nnyo. Nsaba Allah abawe obulumi obukyasinze ku nsi ya Mukama. Mwannyinaffe aŋŋambye nti Mimu nzira waka naye nzirayo ndi mulwadde wa siriimu. Ekirala sirina kye nnina. Mukazi wattu ali heart broken, mukazi wattu ennaku emuluma kwegamba bannaye kandubawe kantuule wano ndubawe. Munnange mwannyinaffe ali akola Saudi Arabia n'akwata ekkubo n'avaayo n'agenda e Uganda naye ng'afunye connections mu bantu bano betusanga ku Facebook, simanyi obi group bye babeeramu bakadama babimanyi. Bweyajja agent oyo nga amugamba sooka ogendeko Uganda owummulemuko bw'ona amaliriza nze ngenda kuwa employment visa kubanga omulimu nagufunye edda weeguli alaali gwejja sindika ssente ezo ze twetaaga ebisigadde obindekere ogenda veeyo ng'otuukira ku mulimu. Mwana attu n'akyamuka n'atuuka ewaka e Uganda n'aweereza ensimbi omusajja n'amukolera visa na buli kimu n'akwata ekkubo. Aŋŋamba nti baali bana okugenda okujja mu wano eno emboozi si ya Saudi Arabia oba neddayo wano mu UAE banaye siriimu ajjudde mu UAE. Tunaye mukazi wattu aŋŋambye bwe baatuuka wano n'abateeka eyo nga sayidi ze Hamuliya n'abateeka eyo mu bed space ate munaye tebalina kye bamanyi n'abaleetera omuceere n'enkoko bagira batokosaatokosaako. Ekisinze okunkwasa ennaku aŋŋambye nti bwe yali yeebase ekiro ekyo kyennyini n'amusoberera n'amugamba munaye nze ndeka nze kukola. Bwe n'amugamba nti bw'oba ng'olina empaka n'emputtu eno UAE togenda gimalako. Yagenda ozukka ku makyenkeera nga bane bagenzi n'agamba nti banno munnange bo babuulize balina empisa bagenzi bagende kwa n'agamba naye gw'obasinga omanyi kyosobola obugagga obugenda okuttira wano eno nga osazeewo okubeera nange nga munno buli kimu wano n'amukuba enjiri nga bwe bamanyi abafere ababbi. Mulabe mukazi wattu n'agaana n'asigala ng'awalidde. Ngambye nti nayingira mu wiiki yakubiri nga nkyawalidde. Gayi n'alekera okumpa emmere nga mubuuza omulimu gwe waŋŋamba okugendako nti anti omulimu simanyi babbosi bo tebaliyo kati ate bagambye bakoma wiiki ejja kati ate bagambye bannange. Omwana aŋŋambye nti omutima gwamukuba n'abeerako gwa sharingira visa ye. Oli n'amugamba nti oli ku visit visa ya mwezi gumu obuzaayo ennaku 4 eggweko. N'agenda n'amukonfrontinga n'amugamba nti munnange nalina okuteera mu visa employment ng'otuuse wano naye empaka zo byebyo. Mwana tunagamba nti olunaku lumu bwe nali neebase n'ategeera nti ngenda kuvaawo yajja n'amukabasanya n'amutuusaako ogw'obulisa amaanyi n'amukola byonna byali ayagala nti nga ntandikirawo okuleekaana siina we ndeekaanira nsulawe yasasulawo emmere ye nagezaako okulwana ng'omukazi ne bigaana. I gave up. Kuva olwo n'atandika okunkuluusanya. Mukazi wattu lwali lumu mbu n'atoloka n'agenda ne banneeyo simanyi bwe baali bagenze kukola interview n'abagala kambawerekere n'agenda n'atuuka. Bw'agenda otuuka omukazi n'amusiima n'aŋŋambye nti munnaye yandaba ntudde wali kuba nali siina CV. N'ambuuza kinaki bye mmanyi n'alaba nga mmanyiko Oluwarabu n'aŋŋamba agenda kumpa omulimu just ngende nkole medical anzigiremu ne abscond simanyi byakoze bitya mwana mubimanyi. Buli omutima gunzitoye bannaaye. Omwana aŋŋambye nti yagenda okutuuka okukola medical ng'akawuka akalina. Aŋŋamba Mimu naye sina walala wenzija akawuka okuggyako agent. Nfunye omuzira kisa anyambye anzigiremu abscond antereereza ebipapula byange ampadde omulimu
nina akawuka ka siriimu k'essaava nakewaka agamba nti yakugezaako addemu akwasaganye ne gu agenti nga yamubulokinga nawe yali abeera takyabeerawo aŋambye ngezezzaako nkwatagane ne bali abaana abalala abasatu kuba twali bana bonna buli gwe mbuuza agamba yeebaka naye aŋambye nti obulumi bwe nnina ku mutima tobumanyi emboozi mpanvu naye mbadde nina ogibanyumiza kubanga obudde obusinga ebyama ebimu bituzitowerera naffe nze sigenda kufana byama by'abantu naye ba agenti mmwe mufaaki lwaki muli batemu lwaki mukabasanya abaana b'abandi inda neemovu ngenda kuwa omulimu naye ng'omulimu teguliiyo gwe gwasooka okufuna waliwo eyakwebakako lwaki mulina ettima lwaki mutta bannammwe amazima gali nti ndabye mwana muwala oli nga ggwerayo ng'ayise mu check-in mu security point n'entonyeza ezziga muli babi nnyo nnyini ddala subhanallah